Enkya ya leero abakungu okuva mu Bwakabaka bakedde kuyiwa bizimbisibwa ku mbuga ya Muwunda esangibwa ku Munaku okumpi n'amasiro g'e Kasubi. Kino abatuuze ababeera we bayiye ebizimbisibwa tekibasanyudde nga bagamba nti bandibanga baagala kubasengula ne mutabani wa Khasim Sseruwagi okukyomera poliisi. Abasirikale abali mu Uganda police, what are they doing here? Do they have an order? A police order? Do they have a police order? Khasim Sseruwagi agamba nti ettaka kwe bamujja lyamuweebwa omugenzi maama we Muwunda owookubiri kati nga basazeewo lifuuke embuga ya Muwunda. Sirina mutawaana nje bagamba nti bansasule busasuze nveewo embuga esigalewo yo nga bwe bajagala kye mbadde nsaba nze bansasule mu byange byonna mu property wange eno kuba saawe naweebwa buweebwa sabba naweebwa buweebwa okiwulira sabba ene mwengo bammanyi n'abo bonna mu lubiri bammanyi nti mwana wa Muwunda bonna era babawulira bwe boogera byeyazimbawo bijja kusigala nga bivunaanyizibwa ku kifo si bibye ng'omuntu wabula ate asobola okugira nga abikozesaako ng'omuntu naye ate yo omwana we tajja bisikira si byansikirano. Ye Katikkiro w'Amasiro George Mulumba agamba nti Buganda Land Board ekyalina omulimu ogw'okukola. Buganda Land Board bw'eteekomya ekintu ekyo ejja kutukubyanga emiggo buli lunaku. Oledi kati omwana ganze nagula era aba Buganda Land Board bakakasa bamukakasa ku kiki era lwakitajja Buganda Land Board tesituka nejja nemala okulaba ekifo nebuuza kiki ekikirimu. Kitegeezeddwa nti embuga ya Muwunda okumala emyaka ebadde mu masiro g'e Kasubi nga kati we bagitadde wabadde amaka ga Muwunda. Mu nteekateeka empya embuga eno abakwatibwako ensonga basazeewo bagifulumye nga amasiro g'e Kasubi tegannaggulwawo era ng'embuga empya baakugikola bukubirire. Abalangira n'abambejja bakukola emikolo egy'obuwangwa mu mbuga eno nga 26 omwezi guno olwo nga 27 emikolo gya bonna gikolebwe mu kifo kye kimu e Kasubi ku Munaku. Anist Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.